kati ffe family nenkijja kugamba nti abantu baleme kirabira nti family ya Kafeero be baana be yazaala nenkiza ku stage nti family ya Kafeero yeffe abayimbi n'abawagizi kati gwe omulamu oguli mu luyimba ogusinga obukulu nti gwe toddeyo n'ogamba ebya family ya Kafeero Kafeero byoteeka mu music yo n'owuliriza baana be babiwuliriza bokka ennyimba ze z'ofollowinga baana be bazifollowinga bokka ekyo ne tugamba nedda family ya Kafeero yeffe naawe kennyini era ku kyalo eri tolinda nti ate by'abaana wabaganda ba Kafeero abanyina be abaliyo eyo ffe naawe tukuba gwanga mujje nti family ya Kafeero gwe tolina kyotubuuza nti ate gwe oli mwana wa Kafeero ffe family ya Kafeero kuba yasiibanga naffe yanywanga naffe n'okusinga ki oluusi n'abaana abamu yabaleka nabato anti kati ffe era kitukozesezza ekyo nga tulaba muganda waffe yaleka erinnya ddene naye abaana be bafuuse ekyokuswala ku ki mativi ekibakayanya abasinga si kwagala kumanya nti Kafeero yabazaala kubanga gwe taata wo aba yakuleka nagamba nti nze akuzaala ani ayinza ogaa nti si yakuzaala tewali ye yakuleka gwe mwana we teri maama we agambye nti naatono omwana si wagundi kati ekibakayanya byanfuna tukizudde nti ebyefuna bino Kafeero bye yaleka ebisinga biggwawo amaka bagatunda ne gagenda kati bw'okwata essomero n'oliteekako kuba kati eriyo omwana omulala gy'ali eyo ali ku kijja gy'ali era tukwatana naye bulungi kati bw'oteekako essomero n'oliteekayo ekyaggwe tino essomero lya Paulo Kafeero omwana oyo ne bw'anaatulayo bagenda funa benefit. Yes, namba gamanya gange oli kumu n'essaawa zino mulungi andaba olunaku lwa leero tulina omwami bwe tusinkanye ngero ono y'omu ku bantu abavuddeyo nnyo okulaba nga balwanirira omugenzi Kafeero oba okugezaako okulwana okulaba nga omwami ono oba ebyasigalira by'omugenzi ono tebiziikulwa oluvannyuma lw'emyaka 13 ng'aziikiddwa ffenna twamanya yaggwawo mu famire abantu abaana beeyawulamu ebiwayi nga waliwo abaana abamu abaali bagambibwa nti si baana ba Kafeero oluvannyuma lwa DNA yasooka okukolebwa naye nga kino kyaleetawo enjawukana abamu bagamba tuli baana era bagenda mu kkooti ne bafuna court order ebakkiriza okuziikula ebisigalira by'omugenzi ono basobole okuba nga bafuna ekituufu ku buzaale bwabwe naye nga ekintu kino eno abantu bangi bazenga bavuddeyo nnyo ne bakiwakanya ne bagamba si kituufu okuba nga baziikula omugenzi ng'era olunaku lwa leero tufunye omwami ono yakulira abawagizi b'omugenzi Paulo Kafeero mu Kyaggwe era nga n'ebintu ebirala bingi nnyo byakwasaganya agenda bba bitunnyonnyola naye nga right now kansokemu omuzindaala asooka tweyanjulire then tugende maaso asemusanisa okulaba alisewo amanya go muzee amanya bampita Inspector Bulu addako Inspector Bulu addako addako adda Kafeero yava gwaddako nga Kafeero avuddewo nze addako okay Inspector Bulu wakubye oluyimba olugezaako okulwanirira obutazikula Kafeero so tubulire mu luyimba luno baluyita bati oluyimba baluyita famire ya Kafeero yeffe mwe baana abayimbi n'abawagizi so si bali nti baana ye famire ya Kafeero yokka wabula ffe abayimbi n'abawagizi kyotegeeza abaana si famire ya Kafeero abaana famire y'omumaka naye famire ya Kafeero bonna yeffe abayimbi n'abawagizi be yali akolera era abamutuusa ku ddaala kutumuwulirira kati n'okuba nti tava mu mawulire baali bawagizi be yali akolera naffe abayimbi be yatambulanga nabo. Wali otambula ne Kafeero? Kafeero nali nkyali mwana muto kuba nze nange ndi w'Ekyaggwe saatambula nnyo naye mu bivvulu kuba nali ndi mwe twabeeranga weewuwe waka nga bwajja tubeerawo wali ewuwe Masaaba ne tunyumya n'atugulira ne tuyimba ne mu nnyimba awo n'atraininga n'atutendeka. Oli w'Ekyaggwe soko tuwulire embeera eri Ekyaggwe kati eri etya kubanga right now tuli abamba tugamba Kafeero wajja na muziikula kiro nga tetutegedde tunagenda okukeera nga babitutedda bye baagala embeera eri Ekyaggwe eri etya? Embeera eri Ekyaggwe luli mu kusooka twali twemalidde nnyo e Kampala nga tuli kugirira Kampala naye kati twaddayo ewaffe waka twaddayo twakola ne Sekandi ne Masekulo ne Mupi wa Mukono South Muyanja Ssenyonga ne tuddayo Ekyaggwe
netuteekateeka bulungi kuba twayogereza n'emmisa nti bayinza okujja nga wogaye nti bayinza baali basobola okujja ekiro ne tukwata abantu baffe abaana abamu ababoodaboda n'abatakisi n'abantu b'oku kyalo ne kiyama ne tukwatagana ng'abantu abo tubateekamu kaakasente akatonotono ne babeerayo ekiro okukuuma emisana era tosobola kusukka nkoko njeru bw'ogenzi wa Paulo Kafeero oba twateekawo n'ekibiina ekibuuza ne wobanga ozze nga toli ku byakuziikula twakyusaamu ku mbeera luli eyaliwo luli embeera wajjanga oli ali ku nnyumba y'okukijja naggulawo buguzi bwe yaggulangawo n'ogenda n'olaba omugenzi naye kati essaawa zino tekikyaliwo oba olina singa ngenda essaawa zino nga njagala okulaba ku malaalo g'omugenzi sikkirizibwa saawa zino oyina emitendera tugaa nti tokkirizibwa naye oyina emitendera kati ate gy'oyitamu musooka kulaba ndagamuntu endagamuntu ebikwogerako ovuddewa oyagala kukwata ki oluusi ebimu nebyokwata ebimu ebisasamaza tuyinza obutakkiriza omala tulaga script ki gy'ogenda kukwatirako omugenzi biki byoyagala kyetwayongeramu ekyo nga tukyali ku luyimba lolwo neeno oluyimba ogaye baluyita famire ya Kafeero yefu so tubulye ku luyamba ebiri mu luyimba lwo oluyimba kolansi eri nti famire ya Kafeero yeffe abayimbi n'abawagizi mujje tukugire oba mujje tuluŋŋamye nti kiraga luli abantu babadde babirekedde baana so tuyina engeri gye tugaa nti kati essaawa ya leero nze ndi wano oba tunoonya amannya n'abalala abagayina ne Kafeero yalifuna alirese tosobola kuddira mugugu muntu ali international mu magye abasita ne sita ku mmotoka zaabwe eyo Kafeero Prince abasita n'ogamba nti ffe twesulireyo gwa nagga oba tutunule butunuzi nti tukirekedde abaana ng'ate omuntu byakola kumpi biri ku levo ya nsi yonna kyovula buluyimba olukwatako ekyo nga nze ŋŋamba nti ggwe naawe olina okugaana okuziikula Kafeero kuba bamuswaza kiba kifu naawe olina by'omwegombako era essaawa zino ekikuleesa ombuuze nti Kafeero yaleka erinnya ki dene tetusobola lekera abaana oluusi abaana oyinza ozaala abaana abamu ne badda mu bukoola ne badda mu njaga ne bataba abaana batuufu ezimanyi famire ezimu zonooneka ng'omuntu gwe muyina nga w'amaanyi nga taata waabwe w'amaanyi nga abaana tebakimanyi kati ffe famire nenkijja kugamba nti abantu baleme kirabira nti famire ya Kafeero be baana be yazaala nenkizza ku siteegi nti famire ya Kafeero yeffe abayimbi n'abawagizi kati gwe omulamu oguli mu luyimba ogusinga obukulu nti gwe toddeeyo n'ogamba ebya famire ya Kafeero Kafeero byoteeka mu music yo n'owuliriza baana be babiwuliriza bokka ennyimba ze z'ofolowinga baana be bazifolowinga bokka ekyo ne tugamba nedda famire ya Kafeero yeffe naawe kennyininyini era ku kyalo eri tolinda nti ate byabaana oba baganda ba Kafeero oba bannyina be abaliyo eyo ffenna we tukuba ggwanga mujje nti famire ya Kafeero gwe tolina kyotubuuza nti ate gwe oli mwana wa Kafeero ffe famire ya Kafeero kuba yasiibanga naffe yanywanga naffe n'okusinga ki oluusi n'abaana abamu yabaleka nabato ekintu kino yes buli omu alina opinion ye naye temulabanga okulemesa abaana banene ozikula Kafeero abaana banene mubeeranga abatabakoledde bwenkanya kuba abaana bano omulamwa gwe baliko gwa kuzuula oba Kafeero ye kitaabwe baagala kumanya dda kuba babagala Kafeero si ye kitaabwe DNA yasooka yakolebwa abaana bali 15 bavaako bana bokka nga yebagambibwa okuba ba Kafeero so kati bano abasigadde balekebwawo ebbali tolabanga nabo basaanye okubanga bafuna obwenkanya ffe tetukugira ekyo si buli muntu nti bamala kumuziikula omanya obuzalo ekikulu ngambye bulungi nti DNA yafaananya abaana bana nga bafaanagana oluusi bali abalala basigala ebbali bo kye bawakanya nti oba eno DNA ey'abaana abana nti yalimu obwezigolo biki naye nga bba abana bafaanagana ate bwe tukinoonyeza mama waabwe si be bamu kati basobola okukwata abo abaana abana ne bakeberera okwo ne batatawaanya mugenzi kuba mulimu ekintu Pawulo kye yeesigaliza nga sita amaze okufa nti kati saawa zino boddira omuntu eyafanga muyonjo mutukuvu omanya ebyokufa saawa zino lyateekeko kamera ye ey'akasimu akuba eŋŋumbagumba ateeke ku TV olw'okuba abaana bakayana so nga ate n'emyaka egiyisewo myaka 13 giba mingi nti n'omwana teyaleka mwana muwere ndi wa myaka oba 3 n'omwana kati asobola okwekulira ate ffe kye tugamba n'ofuna mu Kafeero nga Pawulo Job
sigamba tomala kufuukuba mwana we bagula video bawuli bakoze amanya ku nnyimba za Paulo Kafeero zibaddamu ne bakola amanya kati abantu osobola otunulira ennyo gwe bitwala mu maaso notatunulira nnyo mbw ate simanyi ndi mwana wa Kafeero ndiki naye ng'ekyo kye process nze gye mbawa bakwata abo abaana be beekakasa waliwo kati Simon oba omumanyi ne bwayogera owulira Paulo Kafeero kati bw'okwata oyo n'okeberera okwo era ofuna ekituufu ekikulu kye balina okukola kubizza mu kitangaala baleme bikolera eyo bakwata oba DNA ya gavumenti bakebera omusaayi naye nga bakeberedde ku baana abo bebagamba bba abatuufu bakola ki abasunsula naye ekyokuziikula ba siteepu naye oba olumbye endongo tuba tulina okuvaayo. Otugambye ekyaggwe mulinayo ttiimu gye mwategeka egezaako okuba nga ekuuma oba okukugira abantu abayinza okugezaako okuba nga balina motives entyamu ku Kafeero. Ttiimu eno sente zino mwazisonda mwali bameka? Watugambye mwasondayo akasente, mwali bameka abakasonda? Abaleeta ssente Sekandi yaleetayo Masekulo n'aleeta ne mupi w'emukono Myase Nnyonga naye yatuwaayo ne Misaaki naye nga nakati naffe tusigala tukola tukyasigala n'abantu abasinga obungi era abakuuma tebali nnyo ku bya ssente baagala musajja nze nkugamba mu Kyaggwe ng'otutta okunoonyereza asinga obuganzi mu Kyaggwe ndowooza Kafeero era mugerageranya Kabaka Kyaggwe ng'otuuseeyo mugeri namugerageranya kati abantu abamu beewaayo nga bo abalala batwalayo emmere ku lwabwe nga tebalaba kugira ki obutamuziikula obutaswaza musajja oluna kitiibwa kya Kyaggwe kye yaleka nga kiyitimuka esewo. Waliwo ebigambibwa nti ebukunja Kyaggwe bukunja tekiri mu Kyaggwe esewo era Paul gye yali ava mulina abasezi bangi ekyo kyo kiri ku rekodi. Waliwo abalina theory nti Kafeero ayinza obba taliyo mu ntaana essaawa zino nga yaliwani ensonga eyo bwe byogerako ki? Anti kati abantu abamu basobola n'okukozesa eyo chansi abaagala okuttira ddala kuba Kafeero oyo omulaba okujja okyusa ekitundu ekira kyali kifunyo ye yagezaako kikyusa nti ebiseera Kafeero we yajjira Kyaggwe baali abantu bamukyala nesobola kujjayo kuba walingayo Kayiira eyali addaliya oba obiwulire ezo sitole sijja zigendamu Kafeero najja n'alongoosa ekitiibwa ky'Ekyaggwe n'akiraga nti Kyaggwe abavaayo bantu balamu bantu bategeevu n'ateeka Kyaggwe ku mutindo kati n'ekyo kyoyogedde kiyinza oba mu ekyo oli ayinza okujja ng'ayina eyo ekyo ekigendererwa kye najja n'agamba Kafeero taliimu Kyaggwe n'addamu n'avumba yatuddayo buto abantu ne muddamu otutya nga naye tosobola kuntumizaamu kamera naye ffe tulina ensonga nti bano abamu abaagala oziikuula kati nga Mugerwa muganda wa Kafeero nze mukwano gwange era twali tunyumyanga naye okulekawo yaleetereyo oguuni nti byakuziikuula kuba ne sitatafa twabitegekanga ffenna Ekyaggwe era tubadde ne pulogulaamu nga tulina pulogulaamu ne Basekandi nga tutambula naye nga tulina pulogulaamu etandikayo pulojekiti okuteekayo essomero lya gita abaana okubayigiriza ebivuga n'okuteekayo ebipande ekiraga nti Paulo Kafeero Road sitatafa okwongera omututumula naye Mugerwa alina ekizibu eki yalemu okuyimba kati Mugerwa gwe osobola omusanga essaawa zino ye yalema okuyimba nga ye omuntu okukola ebibye ye buli waawulira ng'abuze mu matu g'abantu ng'aleetawo akantu abaana beekubye kati asobola okuba nga ekyo kyakola kuba kati kyamuwulira Mugerwa ye buli waayagala okugenda ku mativi bamulabe ateekawo ebintu ebyo kati tusuubira asobola n'otuuka ku extent kuba kati eno yereva esembayo najja kuba ye teyakulira Kyaggwe baayawula Kafeero ne maama wa Kafeero si omuno wa Mugerwa baawukana maama wa Kafeero mulala Mugerwa waawo bamuzaala Nankuwadde maama we waali awe Nankuwadde naye Kyaggwe tebamumanyi ye kasita awulira kati nti kati alina erinnya limubuze ng'ateeka mu mawulire nti kati ayagala kino kati eno levo gyatuuseeko naye mumenya kati abadde asobola n'otuukayo n'akola ekyo kyobadde ogamba n'ajja n'akulaga nti muntana Kafeero taliimu kati ne biddamu ne bisaasaana Kafeero baamuteekawo ate ffe kiba kituttira amanya nga ffe abayimbi abavaayo n'abaagazisa endongo y'Ekyaggwe edde ku mutindo n'okwongera okulanga omusajja kati ekyo. Otugambye Mugerwa omumanyi yali mukwano gwo nnyo nga temunnaba kubeera nga bijjamu binene ebyokwagala oziikula omugenzi. Mugerwa we wali ng'okyamumanyi yalinawo enkolagana yonna yonna ne famire y'omugenzi oba yalina engeri yali ayambako ku abaana bano eno essaawa zino eno y'omu ku bantu abasinga okusinga abaana bano eno abaagambibwa muno si ba Kafeero gasobole okufuna DNA?
yalina enkolagana yonna wali omanyiko engeri yonna abaana bano alina we yabakwatizaako ba school fees oba nga Kafeero amaze okuva mu nsi? Mugerwa naye bambi ejja musaasira basajja naye yeeyiya bweyiya lwakuba yasigaza erinnya okwetika ekintu sekandi kyeyalina okwetika Mugerwa yayagala akyetikke kuba Mugerwa we yafuna nti muganda wa Paulo Kafeero ne yeetikka ekintu kati Kafeero n'atamanya process gy'alina kufunamu ssente Kafeero okuyamba abaana so yandikisobodde ekyo yandibadde sekandi. Mugerwa naye talina ssente era ebivulu twayambangako ebyavangamu senanira sene ne bazitwala awo basenkubuge nga bebakola ki bebayambako n'okulaba abayimbi kuba misa baani mujje tukwatizeeko naye nga Mugerwa ye nga Mugerwa okuleka okuvumbula abo babuladina be baki abatali na bya Kafeero ye byabeera mune talina mwana gwe yali akwatiddeko muwuno amuweredde ssente ku masomero talina kuba naye yeeyiya bweyiya talina nnyo ssente talina kali. Otugambye Mugerwa omusajja yeeyiya bweyiya ekintu ekyo nze ndabanga ate gwakirinde kuba Mugerwa tata waabwe mugagga batugamba kitaabwe mugagga muzeeyi Nanganga ali mugagga n'abaana batugamba bagagga so bo batugamba tebanoonya ssente ate bwe wevaayo n'ogamba muno Mugerwa musajja yeeyiya bweyiya obanga atulinda anti obuzibu bwa Uganda obulimu okimanyi abantu tebaawula bugagga na muntu kubeera bulungi kati nze okimanyi nti nze ndi bulungi naye siri mugagga oba ndi yaddeko naye siri mugagga kati abantu ajja nagamba gundi mugagga tolina omumanya levo y'obugagga muntu ky'omugagga tosobola kuŋŋamba nti Nanganga yali mugagga ekyo kiba kifu kuba Mugerwa nze akunnyonnyola mumanyi ne nankuwadde owaabwe nkutwalayo mama walunda ki enkoko naye nga omanyi nti omuntu yalina ennyumba ye ku Kampala abaana nga babeerawo ate naawe okimanyi obugagga bwa taata wasobola okuba nga alina ssente ntonotono ezibagulira ku nkoko ewaka naye nga tezisobola fiidinga famire yonna abaana babazadde okitegeera kyovula abalina okusika omuguwa ne Kafeero era Nanganga kuba Kafeero yafa Nanganga n'abanga asigaddewo era byavaako n'ebintu bya Kafeero n'ekibiina okusasika n'okugenda era bakayanira bintu atusobola nga muntu yali kuleva ekayanira bintu ffe kyotwala ekibiina mu maaso kizimba ate ne kigwa bugwe bakigyemu abalina okitwala mu maaso oŋŋambe nti yali mugagga ekyo kiba kifu. Mugerwa ye yasigaza ekibiina kya Kafeero ekyabayimbi. Mugerwa weba Kafeero bwafa kuba ffe twali bato Kafeero bwafa Mugerwa sekandi gwe baali balekedde ekibiina nga yalina okitwala mu maaso ye Mugerwa n'ateekamu ebya famire ate nga naawe okimanyi bulungi ne Kafeero okuyimba mu famire yinza okuba teyali muyimbi bino bya bitone kati nze nnyimbi waffe teri muyimbi kati ng'alina okusigaza ekibiina kya music alina okuba nga ki muyimbi nga gwe munnamawulire togenda kuŋŋamba nti mwana wo naye oba muganda wayinza osikira bino ebira biba bigenda kugwa ajja kukwata kamera agitunde gwokola naye gweweesiga n'ogamba nti tambuza ekintu kyaffe mu maaso tusobole okugenda mu maaso kati bano bajja ne bayingirira bizinensi gye batamanyi kati sekandi ye yali sekendi wa Kafeero yalina osigaza ekibiina kisobole okutambula kuba yali abimanyi buli kimu n'omuyimbi gwagenda okozesa abakubi bagita badde bakozesa buli kimu bano bamugerwa ne babiyingiramu nga omanyi nti abantu bano bawuliriza nnyo famire y'omuntu gwera bakuvumira ne bagaa gwoteesa otya ku kintu ekyo so nga ate omuntu aba akoze erinnya ng'alina erinnya tasobola kuteesebwako muntu mbu wa famire oluusi ataba tamanyi bintu kati kyaviirako ekibiina Bamugerwa yakikwasaganya n'ebisirikirwa ekyavaamu kutunda byuma ebyuma buli omu n'agabanako byagabanye kati ffe tugenza olaba kuba ffe twali tukyali bato luli kati saawa zino kyenkugamba litutaddemu amaanyi era ffe tosobola kunnyumiza nti oyo mutabani wa Kafeero oyo mwana we oba mu muganda we nga yalemwa era kati ge maanyi ge tuliko kati olaba nga tutwala ebintu ebyo mu maaso n'okutereeza. Otugaye mwategekanga ebivvulu ebya Statafa mu Kyaggwe mwategeka ebivvulu nga bimeka Statafa kati nze nali mwana muto mukujjukira kwange byenzijukirako bye ebivvulu nga 3 ebyategekebwa naye nga tuli ki baana bato ebivvulu biringa 3 naye nga babibeerangamu ennyo baali basenkubuge babibeerangamu ennyo. Ssente ezaava mu bivvulu ebyo omanyi ko gye zaalaga kuba tulaba Kafeero we yaziikibwa paka kati era entaana ekyalinga bwe bamuziika so ssente zaalaganga wazaawereranga baana zakolaki
ku ssente abaana baleka tebafuna nnyo mugabo nga omanyi abantu abategeka ebivu wamala asobola okugamba nti nange nataddemu zigenze wano zigenze wano ffe twalina ebiseera ebyo kyova olaba nze kati nze nja kwessaako nganze nti nze kati ne woba obuuziza sekandi nze n'ekintu kye ndi muyimbi naye nali nasitopingamu kuno okuba ng'ovudde ku nze yayimba n'enduga tuwase bameka nenzira mu Kampala mu kooti paati 2 nga nakati era ngenda giddamu gyongerako kukakasa nze nasitopingamu ku ndongera ne ŋŋamba gundi mu nti tetulina foundation ennungi nenjogera ne sekandi nenkwata ssente bolifuna obudde ojja kujja ku sitowa yange nenkwata ssente nenkola emyaka 2 nga nstopinze endongo si promotinga nengula ebyuma nina live band nina gundi yonna sounding ejjudde era nga twagala kuzzaawo omulamwa kuzzaawo kibiina kulaba ku kibeere ku musingi ogwaffe kati ebyo abasente bazikayaniraangamu naye kati guwaituzi nali sobola buuza Senkubuge basajja bamanya ekitegeera nga nawe olina kumulabira mu nkubo ne bakuwaamu n'oyimbamu naye kati essaawa twagala okuseetinga okusangulayo ebyo byonna kyovula nkugambye era nja kukuyita tegugenda nayita mwezi kyengendo sooka otwalayo kyekipande sitatafa kiteeke mu lawundi y'enkoko njeru kubeera tubadde wujjidde nga njogera ne sekandi tulabe kanso etukkirize tumubbulemu oluguudo oluva enkonjero okudda ki emasaaba kati waliwo tubali tulemesebwa nga tulemesebwa famire y'akafeero bano abaana gyazaalibwa bano abaana kuba wali kafeero waali yeegulirawo si wakika naye nga twagala oteekako pulojekiti ez'amaanyi twayogera ne minisita Kiwanda ng'ayagala tuteekamu ku gundi tuteekeyo n'essomero okulaga nti gw'ojjayo naawe olina w'obeera kale ng'engeri y'akamuseum ng'omuntu afuke kyabulambuzi okitegeera nga kitwagala okukola ki okukola naye ng'abaana batulemesa naye bino bituyambye nti abantu bategedde nti kafeero si bamuyinako amaanyi abaana bakitegedde bano bamugerwa basidika ddala kati yali ayogera ku mativi omulaba yasidika yamanya levo gyaliko ki nene era guno mulanga ngumukubira nti simusuubira kubanze tebugenda kukyanca ngenze wa kafeero nti neesibyeyo nti wali wange naye bwe tuba tutandise kati nga bye tutandise tugenze tuteyo buloka tuzimbye essomero tugenda suubira muntu yenna agenda kukola ki kutwetantala ffe tuzimba ssomero ly'abannakyagwe bw'ojja oyiga gita osasula busasuzi ki agikuyigiriza oba ovudde eno okulaga kuteeka mu byafaayo byennyimba zonna zigulwawo yana pulojekiti yegende mu maaso olwo abaana nti baba tebafunye bintu bya kitaabwe kuba bw'ogamba omuntu azze oyiga gita asasule ono agimuyigiriza omwana wa kafeero bwe yaleka ku nsobo omuyambye anti kati ffe era kitukozesezza ekyo nga tulaba muganda waffe yaleka erinnya ddene naye abaana be bafuuse ekyokuswala ku ki ku mativi ekibakayanya abasinga si kwagala kumanya nti kafeero yabazaala kubanga gwe taatawo aba yakuleka nagamba nti nze akuzaala ani ayinza ogaa nti si yakuzaala tewali ye yakuleka gwe mwana we teri maama we agambye nti naatono omwana si wagundi kati ekibakayanya byanfuna tukizudde nti ebyefuna bino kafeero bye yaleka ebisinga biggwawo amaka bagatunda ne gagenda kati bw'okwata essomero n'oliteekako kuba kati eriyo omwana omulala gyali eyo ali ku kijja gyali era tukwatana naye bulungi kati bw'oteekako essomero n'oliteekayo ekyaggwe tino ssomero lya Paulo Kafeero omwana oyo ne bw'anaatulayo bagenda funa benefit jo tebasobola ditunda kuba eri ku ttaka lya kitaabwe ekyokutunda ate ekyo kye nagambye nga tutandika nti Kafeero kati wali tulina n'enteekateeka abayimbi bonna abasibuka mu kyaggwe kibe kijja kyabwe nga musasudde famire oba mugenda kweteekako bwete tulina empapula zonna Paulo Kafeero bye yaleka ojja buuza waliwo n'omusajja wange yayimba Black Beauty ojja mmubuuzaako yaleka empapula nga zirambika bulungi ekiggwa ky'abannakyagwe ino ettaka lyaguze kibula abaana bali ku lino eryeki bali ku ttaka lino bali ku ttaka ly'e Kampala lino libaga nti baatunda naye nga ffe pulogulaamu yeyo nti wali wa Principal Job Kafeero we baamuziika tugenda fuulawo ku kyowulira eky'amaanyi ky'omanyi
tetugenda kudda ku baana omwana n'aba atusemberedde ali okumpi bonna abaana bagenda kweyagalira mu gundi kubanga kituyina okukola kuba ne wonoobaleka kati essaawa zino n'ogamba ojja kuba oyingiridde famire kati nga by'obuuza bwe bamutunda batunze kitaawe ati kati ffe kye nakugambye luli nti Kafeero levo gy'aliko levo nnene y'ensonga lwaki Kafeero kati bala nti Kasirye Gwanga we yakafa yaziikibwa magye ne lisiti famire gye yakola famire yakola lisiti y'abantu abagenda ozika yagiweereza amagye kati ono Kafeero munnagita era inateesezebwako bannagita si muntu wa bulijjo nga balala kyenkunnyonnyodde okusinziira ku mboozi yo olagwa mulina projects nyingi nnyo ze mutegese okussa awo ewa Kafeero ku kijja ati yaziikibwa otubulidde mukolagana n'ab'ebitiibwa bangi baminisita naye tulabye gavumenti eno gavumenti tetugirabye kati ezeesuubiza abantu ebintu ebyenjawulo era ne bannabyabufuzi baze basuubiza abantu ebyenjawulo nga tebituukirira so mwengamu abantu musuubira kujjawa ssente zinene ze mugenda okukozesa kati kiri kye nagambye nti kati nganze omuntu nganze omu kati nakutte ssente ne mukwokesa kipande ekyo nganze nakwata ssente n'engula ebyuma oba oyagala evidence ojjako ne mu vidiyo mu ebiriwo n'oba ogifunye ojja kujja n'ewange siwala obikwate olage ensi kati eyo bbaani nga bino bya korona bivuddewo saawa zino ne bwe ŋŋamba titulanze Kafeero tutambuza sheezo zimala kukola ssomero tusobola okukola ki ekikulu kati kyakutandika oli atusuubiza abataleese naye kati ekintu ekisinga tetutunulidde nnyo basakirizi ffe kennyini nganze omuntu kati nze ngambye sirinze minisita saa zino oba yansuubizza nze ngambye ngenda kukwata mu nsawo yange natandise ekipande era lwe tunakitimbayo nja kukubira era bye mbaddeku wano wonsanze mbadde nina sekandi kumaliriza nsonga eyo kuba luli naliyo nga tuorganizinga kansu biki kati kyenkugamba nti ebyuma byo byaweddeku ebikola ebivu bwe tuyimirira essaawa zino ne tukuba sho famire ya Kafeero enkoko njeru tusobola okujjamu ssente ezimala essomero eryo libanga liwedde kati process yo kaji tutambula kikulu ekibadde kituzingana kyenga ekibadde ekyamaanyi famire erimu enjuyi bbiri n'abatali nno babe naye kati twakizudde ekyo kasa twakinogedera nti mwe muvuddeyo abantu bavuddeyo Katikkiro avuddeyo baani balaze nti Kafeero munene ku famire era kino ekyokulemu muziikula ffe kwe tujjidde kuba bulijjo kye tulinda nga abantu baasirika kati essaawa zino ffe famire ya Kafeero olina projects nnungi nnyo omuntu bwawuliriza byopulaninga ya plans nnungi naye nfunyemu okweraliikirira kumu tugambye ebintu ebisinga obikoze nga gw'omuntu waguze ebyuma bya bandi ng'omuntu nga tolina kuyambyeko wabula okutemu nsawo n'obiteekawo nga bya bandi mwagala kuzaawo okulabako naye singa bukya ku makya n'ofiira wano kuba abantu tomanya lunaku lw'ogenda kufa saagala kibeewo naye kyo kituufu naye Mukama n'akujjulula mu bulamu bw'ensi eno abaana bo nabo ne bavayo ne bagaba bino ebyuma bya taata nga bayireese n'ebiwandiiko olaba bandi eno ate era bweddamu n'egwangwa badde wakagisitula abaana basobola okujja naye kati nze ng'omuntu tuyinole kubanga ensobi tuzirabye oba mukulu waffe oba poliisi naye nga bagamba yali abirese ebintu ebimu mulambulukufu ebimu bisirikirwa n'abitwalira ku laputopu n'akasawo byeyatwala naye tuteekawo empapula eziraga nti abaana bajja kujjanga bafuneyo ka benefit naye nga bandi ekola ki ekola ogitegeera n'ekirala kye tulina okusuumusa tugenda kujjawo njagala nnyo okulwana okujjawo ebintu bya ssekinno omuntu oba nti gundi ne gundi nti bandi eyo weetandika okukola ne tujjamu ssente nga bakolera ku bino ebyuma bino tusobola obbita ne tugulira bandi neba n'ebyuma ebyayo kati tuli ku ntandikwa tize nsobola okuba nga nataddewo ebyuma sekandi najja masekulo najja n'abalala ne bajja ne tukola ne tubayita kati ne tugamba tugenda kukola shows 3 bandi ebeere n'ebyuma ebyayo nga tebiriko bwannannyini wabula nga bandi byaki byayo kati bino ebyandikayanyiza abantu ne biddayo mu sitoowa naye nga bizadde bireese eki bireese bino ebireese ebirala bigenda okukola bandi neba kubanga kyatawanyanyo neba nga siya ya family kitawanyanyo n'abayimbi nti bwafa n'ebintu byenga bifa kati twagala tuorganizing bandi taliko bwannannyini nga
tosobola kujagaliza sobola kujja n'engamba nti gita yange gijje kuba tukiwaganye kati kyetuliko kyetuteesaako obutadda mu nsobi kuba okwekoona tusobola okuba twakumanya naye nga bisobola okuba sinyinza obutafa nki oba ki naye nga tusobola kyetwaliko nze ndi ku tageti kuba oba okola totunuulira nnyo okufa otunuulira okufa tosobola kukola nze ntunuulidde nti senga bino ebyuma bikola ne tutambuza so ne weziba abiri mu Uganda tusobola ovaamu nga tuguze ebyuma ebya bandi byennyini oligino nga tebiriiko era nga lisiti buli kyetugula gundi omugamba nkuwa mafuta sekandi masekulo nkuwa mafuta bandi weemala bweti bandi ngeguze ebyuma byayo bino ne biddayo mu sitoo nze sina benefit gye mba neetaaga bino nga biddawo abaana basobola okukaanira ebyo tujjawo ekyo nti ate abaana balikaana kubasobola lekane mu mpapula oli naakola ki n'azibba n'azibuzabuza naye nga ate ogwo omulamu ogwo gwali mulala kati ye engeri gye tugenda onogeramu ekyo eddagala obudde bunene bwe tutunuulira music industry Kadongo Kamu abamu tebakyambala namubala abadde aweddewo oba azze ku kisenge bakafeero baleka bayimusiza Kadongo Kamu naye mu abantu abasigalawo ennaku zino mubadde temutya Kadongo Kamu tetukyamulaba kati mugenda kuleetawo magezi kyokulaba nga muddamu okulaba nga musitula Kadongo Kamu addeyo ku level wakiri bakafeero we bamuleka bakafeero we yagendera Kadongo Kamu yali music w'amaanyi nnyo mu ggwanga Kadongo Kamu nga omanyi ekintu kiyinza okukendeeramukko olw'abantu abazze obutamanya naye twagala tetugenda kugamba bunaku buli muntu aba n'empisa ze twagala okuddamu olongoosa music kuba kati abasinga bawandiika kuba bakafeero baatulanga oluyimba tasobola lutula mu muntu yekkoomu n'abanga akwatagana ne basekandi baani n'atwala okubuuliriza n'akola oluyimba nakati oluliwo nti bwe balukuba essaawa zino okola ki olunyumirwa abaana abamu music abaana abamu abalungi abayitiranga mu bibiina kyobola bakitawanya kati abayimbi bwafunamu kalizimu katono bwe kati bafunyemu kawandiise ng'agenda ye yeemalirira ng'akola ki ng'alikodinga n'ekirala bapulizenta okwongera ku budde tugenda kweyongera okwogera ne Buganda zirediyo okutwongera ku budde bwe bawaki Kadongo Kamu baleme mufuula nti ye bakuba ku weekend ekitegeera n'okukola ennyimba ennungi production ennungi nti omuntu waki bwe tulabanga mulungi ayambibweko tumugambe nti sekandi si muzibu jangu akuyambe mu luyimba kuba nange empandiika naye era njja ne tukwataganye obwongo emugamba kati kino n'agamba naye era muwabula ne mugamba kino otaddewo kifu afune ku bwongo bwa generation eno kubanga kati basekandi bakuzeemu tikati kyeyali yeetaaga luutu eri kati gweyagala kirala ffe kati bw'ojja n'omugano nga muzeeyi kino ekigambo kyotadde wano kirungi naye oluganda oleese lunne abaana tebakyabisomere teekamu kino kendeeza ku buwanvu bw'oluyimba kuba kati luli bakafeero bayimba nga bakolera ku teepu nga kutubawuliriza ate music yatundibwanga naye kati essaawa zino okuba oluyimba oluwanvu ne weba lwamakoba kati we mukuyimbira oluyimba nga Buladina ndi bakola kuba byonna tubisobola sobola olutulamu ne nduwandiika ogenda lukuba ku leediyo ki naye ng'ate olwakafeero kuba ye yaluleka lw'amaanyi basobola oluwa obudde kati ne bapulizenta twagala bakendeezeemukko kubanga abo bapulizenta era balemeramu kwerira okwo nti obudde bwe yandiwadde nze ate abuwa Paulo Kafeero abuwa basudde n'atuuka ku leediyo nga pulogulamu ya ssaawa 2 ng'alina okuba oluyimba ate olwabasudde kati twagala aboogerengako mu bigambo naye basikirize bano abaana bagambe nti kati basudde yaliwo w'amaanyi naye kati n'owa generation wuunazze bakubewo oluyimba lwe nga naye mwogerako mu bigambo kuba ziri bazitegera tya basi dunia balutegera kati basi dunia olukuba lumalako pulogulamu lwange lwe batugenda funa mukisa kati kyetwagala kwogerezeganya n'abantu abo n'abantu abasinga abamu balina industry yayonooneka okuva ku yaba Paulo Job nti eyaluna abasinga ne bapulizenta bayimbi ekitegeera nti wojja n'otwalayo oluyimba nga pulizenta muyimbi n'aluli ate gye lukoma okuba olulungi gye lukoma ye ate okunyiiga kati nakyo twagala tukijjewo abantu badde ku mulamu ate bafune kuba ogendayo weka twagala tufune management ennungi omwana aba avudde mu kibiina kati nga kino ndikulabako abeera n'abamufulowinga nti oyo omwana akola ki avudde wano waffe nekyafulumya kibanga kati bwokolera video musasa vibes essaawa zino bakubirawo tebatawana kubuuza naye ojjamu eno mu zigundi zaffe atandika okugamba wakoze kino kibi kiri ekyo niwe kiba kikati twagala tuteekewo essomero ng'eryo nti omwana afulumidde mu ssomero lino era ekintu kye kirungi nga kirina n'abamuwerekera n'okugjawo omuyimbi wa Kadongo Kamu okwetukkira ku mpewo nabyo bye bisinga otutawanya omuntu aba tanawuliriza kye waleese ng'atandise okuzaalawo atategeera kitegeera nti kati essaawa zino nze kati njogera naawe naye kati nabadde ne sekandi
okufuna okutegeera obulungi bwange kati kye twagala nti ono omukulu sekandi ayimba naye takyalina kyakola kyayimba naye ayina oyamba ku miti emito kye twagala nti kati sekandi gwe omumanyi wagamba nti oyo omwana mulungi era otegeera taleese ki era ompeerawo obudde kati kye twagala ekyo okweyambisa basse batta bawalukagga bateekeyo amannya gabwe okusobola okuyamba ku bano ki abato era tuli mu kwogerezeganya. Oyina ensonga gyoyogeddeko abapurezidenti nti bapurezidenti ennaku zino abamu bayimbi yemu ku nsonga lwaki ennyimba zammwe tezikuba naye mu opiniyoni yange nze ndaba nga mwe ababulamu ab'omutindo gwammwe tugambe gwa kiboggwe nti bapurezidenti abano yes omanyi ekintu bwe kiba nga kirungi bagamba ekirungi kyogerwako singa okuba oluyimba ne lubeera nga lusimbwa olwa Buladina tewali nsonga lwaki purezidenti aba agenda kukuba Buladina mu budde obwo yandibadde agamba yes bano baaliwo naye waliwo omwana eyaleese oluyimba nze ndaba nga kyemwandikoze just kwongera ku mutindo gwammwe mukuba ennyimba nga nnungi awo tulabe ensi bw'enaazigaana ozikula. Abantu abayimbi bayimba bulungi naye ogenda wambiru simaati ajjuza foloda z'abayimbi abato abayimbira ddala obulungi ennyo naye nga womanyi nti saawa zino lwe bakubuuza mu kadongo kamwani yali asinga oyimba era ojja gamba Kafeero n'Abasudde ne Walukagga oyinza obutamwogera nga ate Walukagga muyimbi mulungi era ayimba kati tosobola kuddira gw'ogamba ono muyimbi omugeraageranye ku Pawulo ekyo kye kitawaanya bapulezidenti oba abamu kubanga obanga oguledinga omuntu nze njagala nnyo ne neeguledinga siyinza kati saawa zino nga ntandise oyimba naye nga ndigenda kukola oluyimba nga Buladina manjagala nga nnyingidde ekisaawe ky'okuyimba nti kankola oluyimba nga muvubuka munnange Kafeero ezimuku ze yatandikirako saawa zino gojja kujja oŋŋambe nti nze nkola oluyimba nga Buladina Kafeero yalukola ayina erinnya buli kimu ng'akina ne studio asobola oggigula olunaku lulamba n'atuulamu kati tosobola kugamba mwana akole ekintu ekiri standard ng'ekyo oluusi nga n'ejjita ezimu bazayire be bakola ki be bazikubanga naawe okimanyi bulungi oluyimba lwa bbeyi gy'olutwala ku leediyo kati byafuuka bya ssente oluusi ebiremesa ki abayimbi kati ekyo twagala omuyimbi omulungi abe mulungi naye batayese kasente bamuyamba naawe kennyini nkimanyi byafuuka byampankulu kati okulekanga ojja n'ogamba nti inspekita ayogerako eri eggwanga naye abasigadde ayagala kunuzeemu kamera nga naawe okutte mu nsawo oluusi ezitabaawo kati tuli mu biseera bya korona naye ng'ekintu kye tulina emiramwa mirungi naye ng'omuntu ayagala ssente nnyimba weeziri ennungi abaana bazina naye balemerwa ku maleediyo lwa ssente nakwagala mugeraageranya Kafeero ate bw'afiiridde gweoyagala yakuba oluyimba ate watandikidde ate olwenkana Kafeero waafiiridde ekyo kiba tekisoboka naawe osobola otunulira Walukagga gye yatandikira nakati zaafulumya n'otunuulira nawe watandikirayo kennyini okukwata n'oddayo n'otunulira watandikira okukwata nakati wooli kati nsobola leeta kamera ate nenkwenkana kati awo mba ngenda kugwa kati tunuulire emisingi just muwabula kati kino woddako olulala oteekamu kino ekitegeera mu nsenka ye naye osobola mugamba nti kankubewo Buladina lwaki tokubawo Kafeero yatandikirako oba onayimbye bubi kati ekyo kyenze kyempakanya abaana tulina bazimba buzimbi era abayimba obulungi bangi n'abakola ebirungi bangi kati nze ngonfolowinze nina amazuukira luyimba lulungi Kampala mu kooti luyimba lulungi tuwasira mekawe nakola n'enduga luyimba lulungi tulaga omusika luyimba lulungi nyimba nnungi naye kati olemesebwa nti production video yeetaaga ssente weetaaga ssente mu video weetaaga ssente ku leediyo etalimu etali bbiri kati oba ogenda zijja ate nga oluyimba okuvayo naawe okimanyi byetaaga byonna bikolere mu kiseera eki okuba TV okuba leediyo woogambye nti kati kangende nsooka ensika oluggi mu takisi nfune emitwalo 2 teekeko ate ku ssimba ate wiiki ejja ate onoonyera ku ssimba baba bamaliriza nga ate nookola ki ekyo nekiba kati abantu bapulezidenti ekirungi bakikube nga tebasabye ssente bijja kuddawo era bebayamba bakafeero nti omuntu aba tataddemu ssente asobola n'okufuna obudde naye kati omuntu olina owandiika oluyimba naye ate obudde obusinga ate obumalira mu kunoonya ssente za lupulomootinga omuntu tusobola kukozesa bibiri okeera 10 ne munoonya ssente ate sobola bakwata abaana abalungi era naawe abaana ogendayo mu auditions nga abasunsula ogamba naye omwana muyimbi naye bakomawa kyekyo kyokka ekitawanya industry omuntu kukola kintu kirungi akikube na mutima nga tasabye ssente tazimbye mutima kyekyo ekitawanya. Njagala mu bigambo nga 2-3 oba balabi baffe obubaka obusembayo bannakyaggwe banno famire ya Kafeero gye wagambye n'abayimbi banno ndowooza mpozi n'ekirala osooka otutangaazeemu
otugawe n'oluyimba Kampala mu kooti otugawe wakola paati olina ne paati endala z'oleeta oluyimba luno eno tulumanyi ng'olw'omugenzi Kafeero tulumanyi nga oluyimba olwawandiikibwa Sekandi ng'agasse ne Kafeero lwaki gwalukolera paati 2 wayita mu nkola ntuufu oba kuba tulabye abayimbi bangi tuyinza okukomekerera nga tukuwulira mu kooti pulinsi yafa n'aleka oluyimba ng'alina okuzzaako paati kati nga ffe abaagala okwongerayo Kyaggwe ne Bukunja aye tetusobola leka kiri kisigale kuba okimanyi oli yafa takyadda kuba sigale nti nzizeemu Buladina kuba telulina paati naye olulina paati nga ye teyasobola kwongerako paati yatuwa omukisa ye mu kusengeka ng'amaliriza olw'ebyo oluddako nja bibabuulirako natasobola kukola ki kati kino kyekiseera kyetulaba nti kati olutuula Kampala atabuse ffe kennyini netutuula oba ne Basekandi tugana naye kati Kampala atabuse kyetaagisa paati kuba sigale nti zijjira kumukumu bweziri aka tuwaawo gaapu kyetaagisa paati okusooka kati nga Walukagga waayimba emyaka bw'anaafa nga Bawerongo gamba simanyira bamale genda kusaba kuyimba mwaka 2015 era yalese kyakitadde mu process bali abasajja bakuba endongo ne bagitwera bwe bagitutuusiza kyovula kati tuvayo ku ssaawa zino buli kimu ne tukikola okumuvoola nti yaleka paati wentunulamu nentunula n'abakulu nze sigenda mu baana kuba bana si bayimbi bwendaba Sekandi nendaba Masekulo kiba kimala yamala okumanya nti oyo omwana alina obwongo obusobola okukola oluyimba paati tunebanga nnungi obutavuluga kuba twagala byavuluga era n'ebyagenda oteeka muteesa n'ebiyina okugenda mu lutuula nituteesa nti mulina okugenda mu kino nti onookisobola inspekita nti ye n'akuwa ne layini n'agamba nti kati tutuuseemu wano kati Kampala ali kino oba kateekamu kolansi kola lumpimpi ekyo kiba kimala okugenda mu maaso kuba nze sobola kuddamu ndala ziri naye luno luyaleka olwa paati tekyetaagisa kusaba era ne mu kooti tuba tutula bulungi ate teri ayinza nakuwaaba kuba oluyimba lwa paati ekuleka nga naye yayimbye eyiye ate nga naye waba yayimbye eyimbe aba tasobola ate kujja wange nti ataavunaanenzi omu aba ayina kukola kiki ndowooza obubaka obusembayo musibe obubaka bwempa Bannakyaggwe ku ludda lw'abayimbi nti Kafeero yaleka erinnya ddene nze mbadde nsaba bwe tulyeyambisa obulungi buli muntu asobola okuba obulungi Kafeero tumweyambise mu nkola ennungi emuweesa ekitiibwa kubanga kati bw'oba oyagala kuyimba essaawa zino ne bw'ogamba nti ogenze ewuwe n'okwata bannamawulire nti ennyumba ngikubye pulasita kikuwa erinnya naye nekimwongeza ekitiibwa n'ogamba oba kati nkyusiza we baamuziika ntaddeko kungulu nsizeeko langi byebintu bye twagala kati nga nze bwengana nti navuddeyo ngenda teekayo ekipande byebintu bye twagala tweyambisa erinnya lye kubanga erinnya lyo Kyaggwe wadde tuyimba tosobola kukola ki kola bye yakola ekyo njagala tukikkirize yabikola naye ffe twongerezaako bwongereza kumulekawo nti n'abaliddawo asobola ofuuka ki omusomesa ng'agenda mu maaso ennyimba zijjukirwenga ku ludda lw'abayimbi ku ludda lw'abaana aba Paulo Kafeero taata yabalekera erinnya n'amaanyi agasobola gwe nga gwe buli muntu ofuna ssente naye batutunze ku bya bugagga bye kubanga kati ffe nga ffe tetuli batabani ba Kafeero naye amannya tugazimba mu ngeri y'enjawulo kati nze ngabe nkoze bukozi nga nsina ku bya kitange bye nafuna nina ebyuma nina ewange nina buli kimu ekisinga naye kati taata tumuyambise bulungi obutazala wabandi tuyambye kati osanga omwana n'avuma Sekandi obanga oluusi asobola okuba nga asobola okuyimba kuba omwana wa Kafeero ng'ayimbye kimwanguyira ekitegeera nga Sekandi yandimuwandiikidde oluyimba netwongera kuba muzannyi wa mupiira basenkubuge bamisa kitubavuma naye omwana osobola omusanga ku TV n'avuma misa kintu ayogera atamiddemu kati abantu ne baggwamu mulaale yeyamba ne bavuma bamandeeva abasimba kati tubeere nga tukozesa erinnya bulungi osobola olifunamu ssente nga wenyonyoddeko n'abajja okukulaakulanya ekitundu wali muzeeyi wammwe temubalaba nga balabe nti balina kye basobola okubba mubalabe mukwatagane mulabe pasenteji yammwe wegenda okukola n'okuleka ekintu nga kigenda mu maaso ze kyembasaba kyekirowoozo kyange n'abayimbi mu Uganda yonna twefeeko kola ekintu ekirungi ne bwokola oluyimba lumu mu mwaka naye ng'okoze vidiyo ennungi ne odiyo omulungi ekisinga osingawo n'okola ennyimba 5 ng'ate zonna nfu weebuuze kuba kusingako teweemalirira mu luyimba buuza bakuyambe bakutereeze totya muntu nganze wenjoga ojja okulaba munnamawulire nojja yogera naye muyimbi aba talina kubanga atya tusobole otwala Uganda yaffe maaso n'ensi yaffe neyanziza neyanze Okay.
naffe tweyanziza nnyo abadde inspector Blue addako era nga tubadde twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala munnakyagwe era nga y'omu ku bantu abateekawo ekibinja oba ttiimu y'abantu abagezaako okuba nga bakuuma amalaalo g'omugenzi Kafeero okulaba nga tewabaawo kibi kyonna kituusibwawo nga tewaliiwo ategedde era nga tunyumiza naye ku nsonga ez'enjawulo tunyumiza olugero lubadde luwanvu nnyo emboozi yaffe badde mpanvu naye nga nkwebaza nnyo gwe yatugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa essaawa zino eno wano we tuli nga ndi mu kubasiibula Nambarege amanya gange obadde mulayi mulungi nnyo temujjango mweyongera okumfolowinga mweraba. Naye mbasaside